omwaka guno njagala mu gutwale nti twasalawo buli mwaka okuyisa amateeka mangi. Twayise etteeka ery'obutale, kati olwaleero tuyisize etteeka erya fecal sludge oba sewage and fecal sludge management nga tuteekawo standards ez'ebyobuyonjo mu kibuga Kampala. Mwe kye mutannamanya pit latrines ezo ze mulaba ensima yaazo nkyamu, ezimu zijjulanga n'okuzinuunamu nzibu. Septic tank ezo ze mulaba kababe bano be muyita abagagga abaki tebalina standards kubatambuliza septic tank ezo mu nzimba yaazo ne mu kuzinuunamu. Abamu balinda kumala kujjula kuvulula. Katutaddewo emitendera nti standards zifaanana zitya zemuteekeddwa okutambulirako. Septic tank eteekwa okuba nga buli lumaluma myaka 5 enuunibwamu, ataginuunemu nga tumukwata kumusiba. Pit latrines zirina kuba lined nga zisobola okunuunibwamu. Si muntu kusima fuuti paka wansi eri 6, 7, 8 n'otulayo wansi eri nga tokyasobola nakulaba eyo tenuunikamu. Byebimu ku bizibu byetusanze nejjula naye ng'okuginuunamu nzibu. Twagala standard era ebipimo bye tutaddewo nga standard yeyo esobola okunuunibwamu. Twogera ku disposal y'ebintu oba okujjawo ebintu nga bano abasesipulu emptiers. Ebimotoka ebyo bye mulaba nabyo tebibadde regulated, wabadde oteeka libifuga tebirina license ebyo ebinuuna kazambi. Tulina ebimotoka 106 ebya private ebyo mulaba bipakinga ku Port Bell nawa 106 naye tebirina license zibiweebwa. Katutaddewo enkola nga KCCA emala okubawa license n'okubalaga butya bwe batambuza kazambi oyo, kubanga twagala okubajawo embeera ey'obukyafu mu kibuga Kampala.